buzibu okayo bwavudde oyinza okubuuza lwaki ate baziwadde omwezi mulamba gwonna kati nga bw'olabye abakulu abo abadde batudde abakulu abo bakulaze ababadde batudde ndowooza banaku bo bataano ku bo babadde balooya balooya b'omukulu oli nabo bazze kubanga jukira alina institution gye bazze okudefendinga kakati nayo ate erina emisango gyegivunaanibwa kati ate naye ng'omuntu naye yawaabirwa kakati naye nga bakwetaga kubanga mu bintu byonna ebya kooti oba ebyokuwoza ne bwoba olina balooya 15 olina wootuuka ng'olina okujja gwe nga gwe andi babira baagala testimony yo bagamba guluma yaguzza tomanyi nti bagamba guluma yaguzza kati gwe todda buzi eri wowo n'ogamba nze bampaabira naye ne balooya bagenda guwoza balina we batuuka kuba bikituuka mu cross examination tebagikola looyawo bagikola gwe wennyini ne bwoba waleese balooya 15 balina lwe bakwetaaga oyimirirewo wali mu kaguli kati abo badde tebasobola proceeding bagamba bannange kati bwe tunatuuka ku cross examination tugenda ku cross examining ani taliiwo era okukakkana nga bagamba bino bijulidde kwongerayo kati yolekeyo kawe yavudde lwaki ennaku zawanvuye katutereze erinnya lya UCC abantu bayinza okugamba nti lwaki ebiwa omwezi omulamba ate omulala ebala kaki taata terina kyebala bo babadde wiringi n'okukola mu wiiki eddako naye bataddewo ebiragiro bino wammanga ne bagamba omukulu oli atazze bamuwadde wiiki emu oba 2 ateeke mangu empoza ye kubanga yawaabirwa ateekemu empoza ye alina ebimuvunaanibwa ekyo kimu ekyo nekiba nga kijja kulya time akati ate bwe bagenda okutunuulira ennaku wali badoga lwaki tibibaddewo kale wiiki gye bamuwadde kati lwaki mweddako tebibaawo kati mu nkola ya kooti bwe babagaba olunaku oluddako nga bagaba olunaku olunaddako omulamuzi yekasi ya dictatinga n'agamba nze nsazeewo omujenga 12 wabula awuliriza balooya bonna abali mu hawusi abakwatibwako ensonga eyo buli looya abikkula dayale ye buli looya n'alaba nti olunaku olwogeddwa lumufevalinga teruliko skedu gye yamaledde okuteekako kakati emberebezi we yavudde abantu abo nga bo balabye bembadde mbalooya bameka omugatte bwe mbalaawo ndabyemu nga bameka babadde nga 5 ndowooza omu 2 3 5 balooya bali bameka 5 kati balooya abo ssebo nga buli omudayale ye eri bize bannero baliwo yetaliiwo yetaliiwo kakati batuuse ekiseera nga olw'12 lwereere naye nga ate President Museveni lwalayira lwalayira kakati batuuka ekiseera ne bagenda olw'13 lwereere olw'13 amazima galiro lwabadde lwereere naye nga Bishop Kiganda lwakulembera ekibinja ekigenda okuva e Uganda okugenda eggana mu lukuŋŋaana lwe bayita Let Africa Go nimbagamba abayi nze saagala fuuka munene nnyo ekyomukisa omulungi nze saawaabirwa ono siinawo musango tewali yali yampaabidde siina musango olinayo obukakafu nga aliwo ayampaabira bawaabira Kingdom Media n'omuwala gwe bayita Nakayibaale nze tewali yali yampaabidde nabadde ngenze kubeera mu observation kubeerawo kuwulira engeri gye babitetenkanyaamu nolwekyo nabagambye nti nze bwe mbanga siri mukulu engeri gyendi nti siri omu ku bawawaabire nazze mu observation mukitwala nga obutabawo bwange tebugaana bintu bino genda bigende mu maaso nga siriiwo nja kudda nga 25 bagamba nedda ssebo mwena tubassaamu ekitiibwa muli bantu bakulu mujja kusobola ntuwa amagezi mu nsonga zino tubeetaaga mubeewo odda ddi tenga 25 nebagamba kati awo tetulina kye tusobola kuwummuzawo paka ng'okomyewo bagenze okutunula ziri ennaku endala awo eziddaddako balooya balina waawo bashedingawo dda ne balyoka babikasuka mu gw'omukaaga nga 2 sebe ya agenda yokka eyabadde mu ddiiro kuteesa namba emu okuvunaana bali lwaki tebateekamu mpoza yaabwe n'okubalagira bateekemu